Epas is more than a friend. He's a friend who turned yafuuka muganda wange. Because twatandika music careers zaffe ffenna from high school ku St. Lawrence Creamland campus. Twatandikira okuba omuziki, okuwandiika ennyimba, and yes, Jane ebadde mpanvu twagitandika ffenna, so mbadde nina okubeerawo. Mweba Planned Kids betuwulira. Tuli baana b'aba hustlers, not planned kids. St. Lawrence ebiseera ebyo gye mwasomeranga ne Epas ng'egendayo abaana ba hustlers. Nanti kisinziira hustle gyekubye mu ngeri ki, ogiteekamu amaanyi era ojja kufuna. Kati ffe bazadde, kati abaana baffe naffe bajja bayita ebyo nti ba planned kid, naye nga hustle yaffe yebayisa ebyo. Okay, bwe tutunuulira Epas bukyanga atandika kuyimba ndowooza leero kyekivulu kye ekisoose nga n'abeya abaamusangawo bazenga bakola ebivulu kumpi buli mwaka. Percentage omuweetya? Muwa senga waliyo percentage ey'olukumi gye muwa, because preparinze bulungi nnyo. Ye muntu gwe mmanyi nga perfectionist, atayagala kukola just mu Luganda oba nkiyite gadde byenga lye, tayagala kumala gakola bintu, okitegeera. So okukola show after like almost 10 years abadde akipulaninga nga ayagala kuwa abantu show eri etali bwetyo kitegeera. So nze muwanga 10 ku 100. Olweyadde onemusi tugirinde eyange mujja giraba lwakuba ebya music nabikakkanyamuko kati ebirala byantwala, okitegeera. Nkyakola music as a passion but not for the money, okitegeera. So kati maybe ejja kujja because music tavunda, talent ezivunda, maybe neyange mujja giraba mu maaso. Tugenda weza emyaka 5. Emyaka 5. wamusanga eyo? Namusanga wano through a friend, best friend wange, cousin we. Kati bwentyo bwe namusisinkana. Naye ng'eri batugamba walina kibebi ekizungu, simanyi ate ne mukyankalana. Abazungu sibalinaako buzibu, naye ate sisobola kubeera nabo mu relationship. Si test yange. Nze njagala nnyo abakazi abaddugavu. Era saagalangako mu muzungu. Sisobola. Ate ono gwe baateeka ku social media simanyi yawukanye n'ono n'ayagala ono because social media wa nze nga sibirabangako ebyo. Nange munnange mbeerako nga ndaba, naye aga amawulire sigalabangako nti nali n'omuzungu. Sibeerangako na muzungu, sikirowoozanga nako kubanga nkyali muto. Ogambye toli nnyo mu music, so bw'obeera eyo UK okola mulimu ki omutuufu? Still ndi mu sound, nkola sound engineering because bye nasoma ku University of de Montfort, Leicester. Kati bye ndi mukola sound engineering. Ate oluusi era nenyambako ku bayimbi, okitegeera, okukwata mu maloboozi gaabwe, okitegeera, audio editing, byendimu ebyo, ndi mu sound.